Olutalo lwa Palaso wamu ne David Lutalo anti sirako gwa era nga batandise buli omwatu okubanga agegenya munne ate olutalo lwa Maama Fiina ne Kati mukwano anti amaziga Maama Fiina nago gajjeyo enjala ngenda bambi kutusaako maasawo Pastor Bujingo ebibye tebinnaba kuggwa muna wa Rainbow mukwano byonna mbikuleetedde ngenda bambi kutusaako naye nga sinaba kwongerayo njagala sooka okwebaza gweno omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG tidalinge wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatana kusubscribinga mukwano beera ngu subscribinga kona ku notification bell aye tubeere nga bugere tuteekayo mukwano gwasooka odifuna Hajat Kalodo onaakulombera edduwa byonna ebyekutte ne bita era nga gwe wenna ayagala okulangira bizinesi yo oba akalango konna beera ng'otukonako ku nnamba y'essimu wansi awo ate tugenda bba nga tukuyamba omanye emabegakaawo abaana bavuddeyo ne bagamba mbu Maama Fiina buli gwayamba anti asiraana era abaana bavuddeyo ne batamubeera bulungiko yadde naye munnange olunaku olwaleero anti waliwo gwe bawoonenze era nga bwana batavuddeyo okwetonda anti ebinaavaamu ate yandikola ki tajja kukyagala lwa nsonga abantu abamu muyitiriza nnyo okwonoona amannya g'abantu n'okuboogerako ebintu ate byomubeera temukakasa ate kansuke nkutuuseko n'emboozi ya Maama Fiina nkomewo nkongereyo. Sewannaku munnange Kati olumba abantu Maama Fiina gw'oliko gw'okola ebyo oba gw'oyogolera ebyo byonna Katonda bw'aliba akikkoledde n'otuukako butuusi bw'ali oba n'omusemberera ddala bw'oliba oyina amagezi nga ggwe bw'olowooza kiri kumala okyusa obulamu bwo ng'olabye engeri gy'atwalamu obulamu bwe engeri gye yeeyisaamu engeri gy'ayisaamu abantu omuntu omugezi kimumala ne baba tebamuwadde ssente kasita ayiga engeri gye yeeyisaamu abantu kigaanyi nkulaba ng'onoonya comments ne likes ebitoogera ebitalina bulamu ng'olumba abantu b'ogenda obeera nabo se wali ompita mukwano go ensi bwe yankyukira naawe n'onkyukira nze saakunyiigira n'ebyo byonna nga biri awo njagala otunulemu ku myaka 3 oba 4 gy'omaze ku TikTok kiri kityekasawo bw'oba olaba oyita genda mu maaso bw'oba olaba nga mazima teri ddala kigasseeko byebyo nno ate ye RIP anti olulwe mukwano terunaba kugwa era ng'abaana bedde okuba ate nga bamutabukira omuli Dr. Sefco ono ye nanti tasiba zikweya era ng'amwambalize bubi nnyo mukwano osaana kubanga naawe obyewulirako anti entabwe yavuddemu kuyingiza engato muzigiti era mwana muwala Nakitto n'avaayo ate ne yeewozaako naye mukwano anti bano bo tebazikiza kankutuuseko Dr. Sefco ku nsonga za Nakitto. I am here to address about something that I feel like some people... Wait a minute, guys. Did I hear Ray Pig ngagamba ntino she wants to address about something? Neba nange Nakitto. Anyways, ngatonda tuhutirako masira na lebe, they do not address about something. They address something, or you address yourself, or you address people. Wachitegedde. Bale Ray pisigena kuddawa neno kusomesa luzungu. Anyways, ekyo si kye kitulese olunaku olwaleero. Oyagala kutukakasa na kwewozaako ensonga lwaki wayingize engatto mu muzikiti. Bakugambyeko, bakuganye, bakusomesa ne mbutonto kuyingiza engatto mu muzikiti kibi naye gwe walemeddeko n'oziyingiza. Kati mukwano tugenda kuwa woja. Tugenda kukuwa. Amanyi gwe oyagala nnyo amawulire, oyagala nnyo Dr. Sefco nkwogereko. Yensonga lwaki waganya ozijjamu. Bannange gather malo babulire ensonga lwaki Ray Pig yaganya okujjamu engatto mu muzikiti. Mubadde mukimanyi nti Ray Pig awunye ebigere
engatto ye eringa eyafiirwamu emmese ng'emazeemu wiikisi 2 tasobola kujjamu ngatte era temumunenya lwaki teyajjeemu ngatto. Ekirala ekigere kye kyabyataala bwe kiti bwe kituula wantu kirekawo bisiraani kati yatidde nga looza sola nobireka muzikiti tamanyi teri nnyumba ya Katonda. Ray Pig obanga oyingira muzikiti olwo byebyo nno ate ye pasita eyafa n'azuukira nti abaana batandise omukolamu bu challenge era nga ne Muna kano takaleseeyo ngenda banka kuteerako nawe ate obeere ng'osekera wamu naffe ate mmale nkomewo nkongereyo n'emboozi ya Susan Makula. Omanyi bino byo tebinnaba kuggwa era nga buli lunaku anti tufunayo abajulizi abalala ate ku nsonga ez'enjawulo ngenda bambi kutuusaako mu maaso awo naye kansuke nkutuuseeko Muna wa Derek. Njagala ombuuze ku byenjogedde. Ekibuuzo kye mbadde mbuuza. Owemula. Otule wansi. Bansonyiwe manyi byakwetonda. Kakati maama kye mbadde mbuuza. Sooka olindeko. Ennyama. Tulako wansi. Okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera eggulu lyonna oba owemudde liggalawo n'amadirisa n'enzigi n'obumu olina ne liclosinga ne lisiiringa obuwemu mbadde ekyo kyabuwemu nga bw'onoowulira omutamivu n'ajja n'ayogera obuwemu obuseegu obunene naye kyabuseegu mbadde teboogera mbadde teboogera ninga Awala pastor Bugingo wanyumidde mbu nsonyi y'abaana okoze ebintu bisatu byonna nga tebigwatagana. Ekisooka wagamba Bobi Wine vaayo oyogere ku bisiyaga ne weerabira nti Bobi Wine yayimba ku bisiyaga oluyimba lwa Kikimaani ne bamubaninga ebungereza atagendayo ekyo ne kikulya novaayo n'ogamba abaana bange bonna mbasonyiye. Ensi ne yeebuuza bakola ki nga tokirina. Ye ekibuuzo ne kijja bwe baba baali baagala kutta kati pulaani baagikyusa oba basonyiye bakutte. Ye maama wamusonyiwa. Can you happy? Ekyokusatu n'ovaayo n'owa ne full figure show ku TV ey'omulokole ku bantu bonna abali mu kyaki n'abasonda TV tekuli ayinza kukola ku program ya morning show. Kyokka full figure ne tumulaba ng'akoze show n'agamba nti tebyamulwanyisa ate ne mujja ku TV ne mugamba gwenyini ku TV wazze ku show y'okumakya n'ogamba nga muliwo ne full figure ne mutebi ne mukulu Senkubuge n'ogamba nti bazannya akabadi kakutteyo. Ekitegeeza ebikusooti byonna kabadi mwandibanga n'amawulire mutuwa muzannya mazanyi kuba show mwagambye nti kabadde kabadi ke mwakoze nti mutebyokulwanyisa kati ekituufu ki? Neewunyiza furufigo muwa ku soroti nga n'ennyimba z'abayimbi abayimba ennyimba ezitali za gospel tozikuba ku soroti. Tulagawa gy'okoma okuwalampa gy'okoma okkunama enkima gy'ekima okugenda waggulu gy'ekoma okkunama. Mulinde n'ebirala. Pastor Bugingo yandisiraamuka oba yandi wa Maama Fiina program ku TV oteeke waka ebirala bikyajja.